Mukama yeebazibwe nnyo mwenna abaana ba Mukama. Twebaza Mukama olw'obulamu bw'akyatuwadde. Nze Magezi omulabirizi alabirira obuweereza obwa Holy Gospel. Tukyagenda maaso n'okuyiga kwaffe, n'ekyokuyigako kyaffe kigamba nti okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Bwe nali ntandika nagamba nti ekigambo kino okuteesa oba enteekateeka ya Katonda oba okulaba nga otuukiriza ekyo Katonda kyakulinako lwaki yakuleeta mu bulamu buno. Kati bwe naabanga nkozesa ekigambo enteekateeka ya Katonda, okuteesa kwa Katonda, byonna tubitwalira wamu, kugamba biyinza okubeera nga oluusi nkyusizza ne ŋŋamba enteekateeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda, naye byonna nja kubeera nga ntegeeza ekintu kye kimu ekyo. Twalaba ekyawandiikibwa kyaffe kikulu mwe tujja okutambulira nga tusoma ebintu bino kiri mu Bikolwa by'Abatume essuula 13 olunyiriri lwa 36 nga lutulaga nti kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, ne yeebaka n'ateekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. Dawudi yaweereza enteekateeka ya Katonda oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe. Ekigendererwa Katonda kye yali alina ku Dawudi, Dawudi yakituukiriza. Nga kiki kituyigiriza nti gwe nange naffe tusobola okutuukiriza okuteesa kwa Katonda kwatulinako oba enteekateeka ya Katonda gyatulinako. Kigendererwa ekyo Katonda kyalina ku lulwo ne ku lwange. Twalaba nti omusomo guno gugenda kubeera n'ennyingo 6. Ennyingo esooka egamba nti buli omu ku ffe, gwe nange n'omulala yenna gy'ali, tulina ekigendererwa kya Katonda kye tulina okutuukiriza. Ekyokubiri twalaba nti kigwanira buli muntu, gwe nange, okulaba nga ekigendererwa ekyo nkizuula, kubanga sisobola kutuukiriza kye simanyi. Ekyokusatu ne tulaba nti bwe mmala okukizuula kiŋŋwanidde okubeera nga nfuba okukituukiriza. N'ekyokuna twalaba nti ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kye kintu kyokka ekisobola okumatiza obulamu bwo. Bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, obulamu bwo bufuna kye bayita okumatizibwa, nga temukyalimu kuwankawanka. Kwegagulinga nti Katonda bwe yatutonda, munda mu muntu yateekamu omuwaatwa, vacuum. Omuwaatwa ogwo nga tegusobola kubeera nga guzibibwa, ng'ekintu kyokka ekisobola okuziba omuwaatwa ogwo kwe kubeera nga ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo okituukiriza, omuwaatwa ogwo ne guziba. Twalaba ennyingo ey'okutaano ng'egamba nti bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo ogenda kuweebwa empeera nnene. N'ekyomukaaga kigamba nti senga nnemwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, ngenda kubonerezebwa, n'okubonerezebwa okwo nakwo kugenda kubeera kunene nnyo. Kati eyo gye twava ne tubeera nga tugenda n'ennyingo yaffe esooka eyegamba nti Mukama Katonda ffenna tulinako entegeka, tulinako ekigendererwa. Awo wenkyasimbye essira, naye nga ennyingo yaffe esooka naye erimu obutundutundu nga 10. Akatundutundu akasooka kagamba nti Katonda nga tannaba kukutonda, nga tannatonda nze naawe n'omulala, yasooka kuteesa kiki kyayagala tutuukirize mu bulamu buno. Nga Katonda tannaba kubeera ng'akutonda, yasooka okuteesa kiki kyayagala otuukirize mu bulamu buno. Ngenda kubalaga nti Katonda waffe ye Katonda ow'entegeka, si nti agwira bugwizi bintu. Katonda waffe tagwira bugwizi bintu, ye Katonda ow'entegeka. Njagala ogendeko mu lubereberye osooka otunuulire Katonda engeri gye yatondamu ebintu. Katonda teyatonda ensolo eziri omuddo nga tannaba kutonda muddo. Yasooka n'atonda omuddo n'aguteekawo mu kifo kyagwo, n'oluvannyuma n'alyoka atonda ate ensolo ezinaalya omuddo ogwo. Katonda teyatonda kinnyanja nga tannatonda mazzi. Yasooka n'ateekawo amazzi
kubanga ye Katonda amanyi enkomerero nga n'entandikwa tennabeerawo. Akati Katonda nga bwe yatonda amazzi nga tannatonda kinnyanja ekigenda okugabeeramu nibyo kigenda okulya mu mazzi omwo ng'abitaddemu, ye Katonda yasooka n'ateesa kiki kye ŋŋenda okukola mu bulamu buno n'oluvannyuma n'alyoka ndeeta mu bulamu buno. Tulina ebyawandiikibwa bye twalaba ku luli, naye nja kubibajjukizaamuko katono. Befeso 2:10 nga lugamba nti ffe tuli mirimu gya mikono gye abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'emirimu emirungi oba ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteesa ffe tubitambulirengamu, nga tannaba kukuleeta mu bulamu buno, nga tannaba kukulokola. Mukama ky'ogenda okukola yasooka n'akiteesa n'akiteekawo n'akuleeta ng'otuukaganira ddala n'ekyo ky'ogenda okukola. Era twalaba ne mu Yeremiya essuula esooka olunyi olwokutaano nga Mukama Katonda agamba Yeremiya nti nga tannaba kumubumba, tannamuteeka mu lubuto, nga tannava mu lubuto lwa nnyina, Katonda yamanya Yeremiya n'amuteekawo okubeera nnabbi, n'abeera nga amulonda, n'abeera nga amuyita, n'amuwa okubeera nnabbi eri amawanga. Ebyawandiikibwa bitulaga abantu 7 n'omusobyo Katonda be yayita n'amannya nga tebannaba kubeera nga bazaalibwa. Katonda n'abayita amannya, era bwe baatuuka okuzaalibwa amannya ago ge baayitibwa. Katonda yaboogerako okuyita mu bannabbi be, okuyita mu bamalayika, n'abeera nga amannya ago agoogerako. Amannya abantu ngambye bali 7 n'omusobyo Mukama mu Bayibuli, Mukama Katonda be yayogerako ng'aboogerako n'amannya kwega ng'abayita amannya naye nga tebannaba na kubeerawo. Asookera ddala ye sijja kumwogerako naye kaŋŋende ku owookubiri yali Isaaka. Mu lubereberye essuula ya 17 olunyi lwa 19 Katonda ayogera ku Isaaka nga tannazaalibwa. Katonda n'ayogera nti nedda, naye Saala mukazi we ali kuzaalira omwana, naawe oli mutuuma erinnya lye Isaaka. Nange ndinyweza endagaano yange naye okuba endagaano eteriddiba ezzadde lye eririddawo. Tulaba nti Isaaka Katonda yayogera erinnya lye, n'erinnya eryo tulimanyi nti ligamba nti Mukama ansesezza oba ansesezza. Katonda yatuuma Isaaka nga tannaba na kubeera mu lubuto lwa nnyina, naye ne byagenda okukola n'abyogerako, kubanga Katonda bw'aba ayogera ku Isaaka nga ategeeza Ibulayimu, yamwogerako n'agamba nti Katonda agenda kunyweza endagaano ye eya Ibulayimu, agenda ginyweza ne Isaaka, ate era agenda kugikuuma n'okutuusa ku zzadde lya Isaaka eririddawo. Kati nga Isaaka tannazaalibwa, Mukama yayogera erinnya lye na biki byagenda okukola. Owookubiri gwe tulina mu byawandiikibwa ye Sulemaani. Sulemaani naye Mukama yamwogerako nga tannaba kubeera ng'azaalibwa. Mukama yayogera ne taata wa Sulemaani gwe bayita Dawudi, kabaka Dawudi, mu by'omumirembe essuula eya 22 n'olunyiri lwa 9. Mukama agamba Dawudi nti laba, olizaalirwa omwana ow'obulenzi aliba omusajja ow'emirembe, era ndimuwa emirembe eri abalabe be bonna enjuuyi zonna, kubanga erinnya lye aliba Sulemaani, n'erinnya eryo Sulemaani liva mu kigambo eky'Olwebbulaniya ekiyitibwa Shalom nga kitegeeza emirembe. N'agamba agenda kubeera ng'amuwa emirembe era agenda kubeera musajja wa mirembe, nga yagenda okuleetera Isirayiri okubeera ng'atereera. Isirayiri ng'etereera nga tekyalina ntalo. Kati Mukama n'ayogera ku Sulemaani n'erinnya lye ne kye lyali litegeeza. Mu lunyiri olw'10 mu ssuula eyo eya 22 mu kitabo eky'ebyomumirembe ekisooka, Mukama ayongerako ng'oggyeko ekyokuba nti Sulemaani agenda kubeera musajja wa mirembe, naye aga nti oyo yalizimbira erinnya lyange ennyumba. Nga Sulemaani tannazaalibwa, Mukama yayogera ne taata we n'agamba oyo yalizimbira erinnya lyange ennyumba, era anaabanga mwana wange
nange naabanga kitaawe era ndinyweza entebe ey'obwakabaka bwe eri Isirayiri emirembe gyonna. Akati tulaba ti n'oyo naye yayogerwako mu byawandiikibwa nga Mukama ayogera ne taata we ng'omwana tannaba kubeera ng'azaalibwa, erinnya lye naki kyagenda okukolera Mukama nga Mukama akyogerako. Tulaba owookusatu, ono bamuyita Yosiya. Yosiya mu Bassekabaka ekisooka essula ya 13 n'olunyiriri olwokubiri. Bassekabaka ekisooka essula ya 13 olunyiriri olwokubiri. Wano nno waaliwo bannabbi ab'obulimba nga balagudde ebyobulimba, naye nabbi wa Mukama najja n'abeera ng'ayogera ku kyoto. Ng'agamba nti awo n'ayogerera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama, n'ayogera nti ayi ekyoto, bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba, omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi. Omwana oyo gwe bayita Yosiya gwayogerako wano, omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi, erinnya lye Yosiya, era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaani ku ggwe, era baliweerwayo ku ggwe amagumba g'abantu. Ku kyoto ekyo ekyali kiteekeddwawo singa Mukama bwe yali ayagala, naye nga nabbi agamba wagenda kuzaalibwa omwana Yosiya agenda kuwaayo amagumba g'abakabona oba bakabona abaweereyo ku kyoto ekyo, naye ng'omwana yayogerwako nga tannazaalibwa, n'erinnya ne limuweebwa ne byagenda okukola, era Mukama n'abyogerako kuyita mu kamwa ka nabbi we. Tulaba owookuna nga ye Kuulo. Kuulo oba Silas, ono kabaka ow'eggwanga eddala namwogerako luli mu Isaaya 44 olunyiriri olwa 28. Mukama yamwogerako. Bw'oba oli musomi wa Bayibuli n'otunuulira okuva Isaaya lwe yayogera ebigambo bino nga Mukama abimuwadde ebikwatagana ne Kuulo, n'ekiseera emyaka egyayitawo Kuulo alyoka azaalibwe mu ggwanga eddala, si nti abazadde be baali baawulirako nga Mukama ayogera, naye yali wa mu ggwanga ddala ne mu biseera birala nnyo ebitakwatagana na Isaaya bwe yayogerera. Naye ekiseera kye eky'okuzaalibwa bwe kyatuuka, abazadde be ne bamuzaala, n'amutuma erinnya Kuulo, n'amaliriza ng'atuukiriza entegeka ya Mukama ey'okkomyawo abaana ba Isirayiri okuva mu bunyage obw'e Babulooni, n'abakomyawo n'okuzimbibwa okwa yeekaalu e Yerusaalemi, byonna n'abituukiriza nga Mukama bwe yabyogera okuyita mu nnabbi Isaaya. Tulina Yokaana Omubatiza ayogerwako naye nga tannaba kubeera ng'azaalibwa mu Lukka essula esooka n'olunyiriri olw'13, nga malayika ayogera ne taata wa Yokaana gwe bayita Zaakaliya ng'amutegeeza nti omwana ow'obulenzi agenda kuzaalirwa mukyala we Elizabesi, era olimutuuma erinnya lye Yokaana. Erinnya lyolaba mu byawandiikibwa nti ne Elizabesi bwe yamuzaala ne bamubuuza tumutuuma erinnya ki, n'aga nti Yokaana. Ne taata we yali azibye omumwa, naye bamubuuza bwe yawandiika ku lupapula yawandiika nti Yokaana, naye ng'erinnya eryo okusinziira ku Bayibuli lyali terituumibwangako muntu yenna mu luli olwo, nga ye yasooka okuyitibwa Yokaana mu famire eyo. Kati tulina ate ne Mukama waffe Yesu Kristo, oyo ye oluusi bwe tumuwa ng'ekyokulabirako abantu baga nti ye era yali Katonda, naye ebiwandiikibwa bitulaga nti yayogerwako n'ayitibwa erinnya nga tannaba kuzaalibwa, Matayo essula 1 n'olunyiriri olwa 21, ng'ebigambo bino malayika abyogera nga abitegeeza Yusufu nti naye alizaala omwana ow'obulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Akati wenjagala okutuuka we wano nti abamu eyo mugamba nti anti abo bo bawandiikibwako mu byawandiikibwa, Mukama yabalinako entegeka, y'ensonga lwaki bo baayitibwa amannya.
kyenjagala nkutegeeze nti ffenna tulina entegeka ya Mukama era Mukama yatumanya. Kati nno kanyongereko nti n'amanya gaffe yagamanya ng'abazadde tebannaba naggatutuuma. Lwaki? Kubanga ye Katonda amanyi enkomerero nga n'entandikwa tennabeerawo. Naye senga ffenna nga bwe tuli ku nsi kuno nga amanya gaffe n'ebitukwatako bye tugenda okutuukiriza senga byateekebwa mu Bayibuli yandibadde nnene ng'ejjuza ensi yonna ate ne yeewola n'okwewola mu bifo ebirala. Mukama kyeyava atuteeramu ebintu bino mu byawandiikibwa ffe tubeeko kye bituyigiriza ng'ekitabo kya Bakolinso ekisooka essuula 10 n'olunyiriri olw'11 bwe kitugamba nti ebyo byababaako bali ne biwandiikibwa ku lwaffe abaliwo kaakati ku mulembe guno tusobole okubeerako ne kye tuyigira ku bintu ebyo. Kaakati bano Mukama yabayita amannya nga tebannaba kubeera nga bazaalibwa nibye bagenda okukola Mukama n'abeera ng'abyogerako. Naye nga lwaki yakola ekyo? Kutuyigiriza ffe ebintu ebyo bibeereko kye bituyigiriza ffe abaliwo mu biseera bino tubeeko ne kye tubayigirako. Ate eriyo abalala bangi bo nga Mukama teyabayita mannya naye nga yayogerera kuzaalibwa kwabwe nga tebannaba kuzaalibwa. Abo bangi nnyo sisobola na bakoonako kubamalayo, naye kanjogereko ku omu gwe bayita Samusooni. Samusooni tumumanyi mu byawandiikibwa ekyabalamuzi 13. Naye mu kyabalamuzi 13 olunyiriri olw'okutaano malayika yajja n'ayogera ne maama wa Samusooni ate era yaddamu n'ayogera ne taata wa Samusooni naye nga agamba nti kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana ow'obulenzi so n'akamwano kitegeeza akakirita n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe kubanga aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto. Aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto nga tannaba kuzaalibwa nga yawongebwayo dda eri Katonda. Sinti nga abazadde bamuwonzeeyo, Mukama yennyini nga yamuwonzeeyo gy'ali Samusooni. Era tumanyi Samusooni bye yakola era alitanula okulokola Isirayiri mukono gw'Abafirisuuti nga Mukama abyogera nga Samusooni tannaba kubeera ng'azaalibwa abitegeeza abazadde. Omwana bwe yazaalibwa n'atuukiriza ekyo kyennyini Mukama Katonda kye yamwogerako nga tannaba na kubeera nga abeera mu lubuto n'abeera nga akituukiriza. Kaakati njagala malirize ekitundu kino. Gwe agamba nti naye nze Mukama Katonda teyanjogerako mu byawandiikibwa nga bw'ogambye abo nti yabe bayita n'amannya. Waliwo ekyawandiikibwa kino ffennaffe kituzingiramu. Ekyawandiikibwa kino kiri mu Zabbuli essula y'E139 olunyiriri olw'16 n'olw'17. Kigamba nti amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira. Ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa. Ebitundu by'omubiri gwo byonna byawandiikibwa mu kitabo kya Mukama nga bibumbibwa bubumbibwa nga tonnaba kuzaalibwa kujja kuno. Ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu. Amakulu byasooka kuwandiikibwa nga ebinaabeera ate ne bibumbibwanga buli lunaku naye nga Mukama amaaso ge gatunuulira. Kyova olaba nti wazaalibwa nga ebitundu byo byonna obirina kubanga Mukama Katonda yateesa obeere nabyo. Olw'17 lugamba nti era n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi, Ayi Katonda, bwe bigattibwa awamu nga bingi. Ebirowoozo Mukama byakulinako, ebirowoozo Mukama bye yakulinako nga tonnaba na kubeera ng'ozaalibwa, enteekateeka gye yakulinako ya muwendo mungi. Oliwo lwa kigendererwa, oliwo okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, era kikugwanidde okuzuula okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo osobole okituukiriza. Nja kweyongerayo njigirize mbalage nti gwe kennyini wazaalibwa kutuukiriza kuteesa kwa Katonda okwo kwakulinako. Omulundi gwange ogunaddako nja kuyigiriza ekyo nti gwe kennyini wazaalibwa okuzaalibwako, wazaalibwa lw'ekyo ng'ebyawandiikibwa bituyigiriza. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi.